The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom agenda maaso n'okubeera ng'otulaba kyokola kya muwendo mungi nnyo nkwebaza kubanga ate mwe mutufuula ki kye tuli olunaku olwaleero Bebe Cool the Gargamel Boss afuddeyo n'akkiriza n'agamba ekyamazima matuufu Bobi Wine ali blessed era nti Bobi Wine ekituufu kiri nti bwe kigamba kuba na mukisa yamuleka era ono n'avuddeyo na appreciating emirimu gya Bobi Wine gy'agenze mu maaso n'okubeera ng'akola kw'oteeka n'okutwala kapere e Dubai n'agamba for real waneno wandaze maturity era wandaze o golden heart naye njagala ngene maaso n'okubeera nga nkuzzakoko emabega katini nga sinaba kuwa video eno ey'ekinyusi owulirize ebigambo bya Bebe Cool ng'abyogera towards Bobi Wine nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu video eno soko gyempereka like bw'ogiwa like munywanyo gy'aba ogiwadde muliro ogugitambuza ate okutuuka ku buli sekinomu gy'asinzirira oyo okubeera nga ate ali naawe atana subscribinga ku mukutu guno nkusaba subscribinga ate onyige mu kadaawo kajje mu personalize okateeke mu all ofunenga notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ku mukutu guno kaakati wano wennyini nzikiriza nsooke nkwe video eno tusooke tumale okugiraba ate era tweyongereyo. Bobi Wine akusinga muki muki mu byonna omusinga ki nti gwogambye nti akusinga muki menyanga bwe nkuddamu tandikire ku music oyo mugyeewo tasobola award winner eyawa goyina yawo neneze South Africa neneze Kenya kati tunaba kutuuka Uganda kwesoko anti music yebeera size reach yes. How far you reach yes. Si kyekyo kati gwe noonyezayo nomination emu oba abandaba bagambe ba researchingeko nomination just nomination emu eya Bobi Wine okusukka border za Uganda gozirina putirefu nina Mobile Award nomination ey'Ebungereza nina multiple award nominations and award winning in South Africa nina music asaze border ya Uganda enyimba ezikubye nga bolaba zilavi everyday zikube ezo ziba nominating zibategeera beyond bugenda ku internet osobola okulaba views n'obukadde bwazo n'omukulu naye munoonyeemu views ze ne how far any of his song has ever gone then osobola n'okugeza nti ekitutwala okukola ebivulu ebinene mu nsi kibeera nti omanyikiddwa nnyo oba gwosinga ku time eyo. So mu Uganda wano teri muyimbi yali akoze kivulu kiriko kinene nga kinali ntuseeko ekya 4664 kya Mandela mu Hyde Park Sea Stadium. It is a golf course eya Queen Ebungereza ku birthday ya Nelson Mandela nga njikoze n'aba celebrities abali ku top end okuva mu Hollywood ne Ebungereza. So balanti music talina kyakusinga. So musically muba mumulabisiza bwe muki ne bweba music kale katugambe tugende ku microphone tukebera amaloboozi quality y'eddoboozi tajja ne bona gamba namba ya nyimba tajja ne bona gamba namba ya hit songs tajja kubanga ebyo biri facts kwe biri ku internet. So logically speaking chovola banti ekyo twakimalira wali ate ku battle ebigambo bino nga Bebe Cool alaga obukubagano wakati we ne Bobi Wine era nga alaga nti tasingibwa era nga alaga nti Bobi Wine ali wansi we era kati akadde kaneeno kakiririzaamu kyekireetedde Bobi Wine Bebe Cool okukkiriza munaku 3 emabega musajja mukulu ono yagenda n'ata oluyimba olumanyikiddwa nga circumference video nga we twogerera kati luliko emitwalo giri mu 11 egyaba viewers oba views emitwalo 11 naye ono yavuddeyo n'ategeeza n'agamba ekyamazima amatuufu waliwo kye bayita oba oliawo ekisiraani mu mukisa noota oluyimba nga ndutaddemu essente eziwererako ddala emitwalo 9 egya dola gye yatadde mu vidiyo eno agamba nti kyokka oli najja n'atwala butuwazi kapere Dubai n'atrendinga n'okusinga oluyimba lwange lwe ntwaddemu emitwalo 9 egya dola. Ebigambo bino ebya Bebe Cool nga munyiikiwavu ng'ali mu nyiika ey'ekitalo abadde mu mboozi ne musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Raymond. Njagala nkuwa emboozi eno mpanvuko ate tugirabe paka bwe tugimalayo oba oliawo tuginnyonnyoke gwagenda mu maaso n'okubeera nga munywanyi ate ongoberera ku mukoto ogwa Beyond the Newsroom. Kankuwe video eno tubirabe.
Mbadde nno nsazeewo neebake naye nsazeewo nshalinga ekintu kino kyembadde njogera ku ssimu ne mukulu wange. Muyita mukulu wange olw'okuba mulabiddeko ebintu bingi, muyigiddeko ebintu bingi. Nze bw'ombuuza mu kisaawe ky'endongo ye muntu gwe mmanyi nti yasinga ndowooza okukuba endongo mu Uganda. Is my mentor, Moses Sali, big size. Tuva ku ssimu kati, tuva kwogeramu. Ada alina project zampa, njazibanjulira mu maaso eyo. Nedasta alina ekintu kyangambye kanti kyalingako nammwe. Angambye Peng tetulina bakatonda be bamu. Mu nsi muno mulimu bakatonda babiri. Katonda w'abaavu n'abanaku ne katonda w'abagagga n'ab'emikisa. Nengamba, lwaki oyogedde bw'otyo Rasta? Nengamba Peng tobeera nkokaawo. N'obeera buli dakiika weyavuwala bwavu wazze olina ky'oweeyongerako. Naye ng'ate munno afuna bufunyi bisima. Omugagga yongera kugaggawala gweyongera kwavuwala. Nangamba singa katonda aba y'omu, talaba nti gwe aba bakubonyaabonyezza nnyo nti yandibadde akusumula naye n'obeera ku level y'emu n'oli. Kati engeri gy'obeeramu n'omuntu nga gw'omuwa ekitiibwa tosobola kumuddamu nti awo Rasta sikutegedde. Nkirese ne kigenda. Nangamba naye ng'osirise kanti kunnyonnyola. Ngamba kinnyonnyonye Rasta. Nangamba labayo katonda wange yampa amaanyi agakola oluyimba lwe bayita circumference. Bwe nakola oluyimba lwe bayita circumference, nampa n'obusobozi obunoonye ssente okuzikola vidiyo. Angambye ssente ze yakanona mu vidiyo ya circumference akozesa $9 ejja dola. Nze bwangambye n'ebintu by'ebikulu bibeerako ebyakazigo oluusi hypinga wamalala ne manyi omuntu gwowe ekitiibwa tosobola kumuddamu. Angambye 9 for your information, so take it from me. $9 gyeyaziteekawo awo babushing ndo biba birimu bushing toni bandirector simanyi. Nangamba ne katonda we yamugamba n'amulaga olunaku lwalina otta vidiyo kuba amusinza nnyo. Kuba okuta vidiyo kitegeeza oba olina okubala akaseera kolina ogiteeramu. N'obala nti kati kana akaseera wenjita ejja kufuna zi views bweziti, abantu bajja kuba remarks bweziti, then mmanye ekyokukola what's the way forward nga gwe artist. Nti kye bayita video premiere okugisuula mu bantu osooka kubala. So katonda we yangambye katonda wange yandaze diwe nina okusuula vidiyo eno kaseera ki na mwezi ki. But little did I know nti katonda wa Bobi Wine naye abadde amugambye atwale kapere Dubai. Nangamba Pengira bakatonda wange wansiraanya. Vidiyo yange n'ebira nti lina agifuddeko naye nga muwulire gonna ku social media gonna gali ku Bobi Wine kapere. Nangamba eggulu yafunye essimu ya Gayo ono owa Soul TV Bujingo namugamba atwale vidiyo ku Soul TV. Kati mbwatu ate olunaku lwaleero mbwabadde atwala vidiyo ku Salt ne bamugamba balina ogipimialinga mbwate era badduse bagenze ku ntebe kwaniriza era Bobi Wine kapere. Kati kimusobera mu kuleeta vidiyo ye Bobi Wine yagenze Dubai, vidiyo ne bagibika mu kugitwala koko ku TV kale nga kiwedde ate era badduse era bagenze kwaniriza Bobi Wine kapere balina okugiwa ku Salt. Mugambe ekintu kimu Rasta toli wekka. Omuntu yenna asuubira okukola akawulire gano nga mukakusasamaza oba akawulire bano ba socialite story waliwo n'owa Netflix ndaba akawulire kanoze nga Bobi Wine azirongazi Bobi Wine talina activity mulimba mpaka mu bululu mbakakasa n'oba ofiiriddwa lindako okubika tuba tujja kukuddira unless nga Bobi Wine talina activity. Kwayagala okukola eggulire nnoonya nkubuli olikoze otya nenja sooka nkuwa entanda oba nkusibire kye bayita first aid. Nkuwe tips nkugambe nti munnaayi ng'onookola eggulire ndina nga Bobi Wine yeebase ne waaba atemya haramu alamaini linda nga yeebase afuluuta wekyange mwezi essaawa naye bw'azuukuka Rasta mugambe tabadde yekka bangi bakyawera n'empuuga yennyini. Nkujjukiza nti gwagala olanga na Facebook zaffe kweziri wansi awo ku screen ojagera maaso n'okubanga otukoonako ate tukutuuseeko ensonga butereevu. Nze kubanga iyo argument yaliwo nnyo mu bawagizi ani asingira abawagizi ba Bobi ensonga tebaagala gibeerako kubanga ensonga mbi nnyo bwekijja kalagane mu nsimbi ayinza okubanga bwe yakola ensimbi ne ziwera aguze beach nsimbi amaka manene avuga motoka nene n'ofuna akasajja ku mutima ng'akusinzizza ensimbi. Kakati nze gye nakulira mu famire yaffe tulina ebintu ebiri tabo. Nazaalibwa mwami Bidandi nga tulina mu famire ate nenkula ne maama wange Kanyanya
kati nasomeranga e Makonzi mu Kisulo nga ndi muto ng'abaana bansongamu nnyo olunwe nti oyo mutabani wa Bidandi ate mwavu. Kati mu ngeri eyo mutabani wa Bidandi ate ye mwana mwavu naye alabika si mwana waani wa Bidandi. So nakulanga I have despised having money and saying you have money. Oba ontegedde kyentegeeza nti okugamba nti yaffe waffe tuli bagagga kino kyantama nakulanga nkikyayi olw'obulamu obwo bwe nalimu. Kaakati bwe tukuze leero Mukama nanyamba nentegeera obugagga kiki, nentegeera nti ndi mugagga nnyo nnyo, naye nga nali nkimanyi kuba nazaalibwa mu famire erinawo ate si musango kubanga ebiseera ebisinga intaneti kati olosali agenda aleetera bebe kulu ati munange abantu abasinga baagala bakunenya olw'okuba bwotyo bwe wazaalibwa. Nze Deni akuuma atakuumira mpeera ate tusinkane mu mboozi endala nga bwe ziddako. Mukama abankuumire. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.